Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Okay, omutabbizi yasinze alondeddwa katulabe wano ku ssimu tulabe. Mwami Kadima ankukabugoza anti namayanja mwebale tuweereza la mikwano buterevuze Mariam mwane mukono kakati nzo omutabbizi ansengidde mu wiiki nganze Mariam yono omukyale yagenda nayendera ku lubuto lwa bbaawe ne yeefulamba olubuto lwa Ivoya wabula bannange ogwo omutabbizi yansengidde mu wiiki nganze Mariam sigadeze Mariam mwane mukono mwami Kadima salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atatu liwala Tina nkulamusiza munange. Ayo sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi sebo. Yenze Kadima na mayanja kabogoza tuli kubira FM ekinda buli ky'omuziki ekisinga wano. Twalabe message yongo ugamba tukubireko mukwano. Mama Kadima mewale kunkubirako. Amina mukwano. Abadde sisuubira nti munankubira nze ndabadde simayembo bane message n'atuuka. Dwaki. Omanye ekintu ky'oba tosuubira ng'owulira oyaya n'okukifuna. Ekitegeera. Nga lyesuubira erina lyokka. Kiki? Kati Mama Kadima nina obuzibu bwe nina. Agenda nenjagala omwami. Netwagalana netubeera bulungi nga ndaga nti anjagala tugenda kubeera wamu nampangisiza akazibu netubeeramu mu kazibu bwe twabeeramu netubeeramu ebbanga nalabirawo nga yekyanze nga takyadda neŋŋamba ye omuntu gwe tubadde tukwatagana omusinga okulaba nga takyaddira ddala Kadima nga omusajja takyaddira ddala waka nakikola kirina kyakulya kirira wenzija kasente nti obanga esabbuuni eno okulaba ng'embeera mu butuufu esabiri agenda mukyalo ewaffe naye ne mukyalo embeera mbi eyiyo pulaani yonna birinayo obulabirizi bwonna kati ate yagenda okubusuulawo nga ndi lubuto kati olubuto lwa myezi 5 teruliiko alabirira nebwomukubira akasimu takyayagala kakwata kasita amanya nti nze nebwomukubira ku ssimu endala kasita awulira eddoboozi lyange ng'agijjako oba kiki ekyabawula bino tewaali nnyo ensonga era eri awo kale era nga bw'omanyire ebyobufumbo bwe bitabulamu twayombayombamu awo katono naye kati engeri omusajja gye yali omufumbo nga nze yampa ennaku 2 ennaku endala asula wa mukyala we kati bwe yalwawo yali mufumbo omwami yali mufumbo egwakuwa 2 nga yampa ennaku 2 nagenda okulaba nga ennaku zisusse ngenda okuba ku ssimu ng'essimu tagikwata nali mmanyi nti oba aludde wa mukyala we nti anaamala akomewo naye nalabiraawo ng'omusajja taddira ddala ne bwe nagende ewaffe yajja nti oba nnoonye nali mmanyi bw'alisanga nga siriiwo alijja nannoonyako naye ne bwe nagenda teyajja kunnoonya. Bamuyitaani omwami wo? Mwami bamuyita Kigongo. Esebu. Kati oyagala ki? Oyagala tukuyambe ki? Njagala buyambi Kadima wakiri ne bwampa obuyambi ebirala byonna ne bwatampwa naye nampa obuyambi siba kati ndyawo sirina yadde 10 sirina mulimu naye ne wakati waliwo ekyafuna kyonna kiyingiza ssente tuli awo lwe tufunye ebyogolo tuli awo ne tumeketana bimekete kubanga biba tewabiira okyamberera ndi ate nga ndi lubuto ate omanye olubuto alina okulya obulungi n'omukuyayo ne bwoyolya tewaliwo wadde akufunira bwebityo Kadima. Okay, kale katumukubireko tuvaako tulabe kale sebu ng'olabye. Muzeyi. Alo. Nkulamusiza taata. Nange nkulamusiza sebo njogera ani muno. Okay, bampita Kadima. Ndi kubira FM ekinda buli ky'omuziki wano mutabbizi. Kubita ati nonyako ki mukama wange. Ina business nawe sebo. Tolina business nange naye. Waliwo omukyala atunye njogerako ne mwami Kigongo. Obadde na kyotesa. Okay, tulina omukyala bamuyita Tina yatugambye tukubireko. Buzibu ki sebo? Tina atugambye nti mwagalwawo. Tina n'atunnyonnyola embeera eriwo wakati wo naye. Tina agambye okubirenze. Kati Tina abadde ngamba ki muganda wange. Njogereko naawe obuzibu bwa Tina wamulekere ttu. Tina alina olubuto.
Tina atugambye nti obuzibu obuli obutamuwa buyambi olubuto lwa myezi 5 ate nga gwe taata w'olubuto olwo gwamuvunanyizibwako. Kakati nga ngambe ku nsonga za Tina yakubulidde ekyaliwo. Atugambye nti mwafunamuko obutakkaanya gwe naye era n'omuleka ne mu muzigo gwali omupangisiza. N'omulekamu n'oluba nga tokyagusasula kati yakwata ekkubo n'addayo mu kyalo. Nene ekyokulya talina ali mu kulya ebimererezi bino biri bitaata wa mwana kyatalina buvunaanyizibwa. Ogedde bulungi Mr. Kadema Tina atakubulidde byonna ebyaliwo n'otabuuza nze byonna. Anti atubuulidde. Akubulidde ebyaliwo. Kwogerako naawe. Kati kati agamba ati kati saawa zino nze nsanyusa okuwuliza Kadima naye ensonga zino ziwanvu yasuubiza na ku leediyo. Anti ayagala buyambi. Njagala kugamba ekintu kimu. Oli musajja munnange. Yesebo. Kati twogere mpolampola nawe ojja kunsalira omusango oba nti gunsinze oba gusinze Tina. Banga omanyi empewo ya boda nze ndi musajja nvuga boda. Mbadde simanyi. Kati ndi musajja nvuga boda nze nakunula noonya obusente n'empangisiza Tina ki akazigo. Kati ya kazigo naye ngenda okutuuka amazima mukwano gwange bali kuyalya Tina. Wangi? Ngenda okutuuka ku muzigo w'ente. Namusangamu n'omusajja nga bali kumulya. Okay, kakati bwana Kigongo. Wangi se. Ebigambo tugenda kubibikkako engeri gye tuli ku radio. Yali ku radio ko tewali atamanyi nti buli omu alya ku nsi eno. Kakati tetuganye. Naye gwe ebigambo tugenda bibikkako. Kale se. Kakati obadde okyanyinyonnyola? Awo natuuka. Wali otambuddeko wano olaba omukyala w'olubuto ng'akola ki ng'ayenda kati nga mukwano gwange nga yamulya kati kiba kitegeeza keyo omukyala olubuto lwa mukwano gwange kuba omukyala olubuto watuukira okwenda kitegeeza olubuto lwani lwegwe namusanga naye. Gwe wamusanga naye ng'omumanyi? Nagenda omusangamu naye ng'ate mukwano gwange tuvuga naye boda kyekyasinga okunnuma nga naye afutuba ali kumulya ng'awoomera ekitagambika. Mukulu mpolampola ebigambo nga bwe nakusabye. Anti olubuto kati manyi kugamba nti olubuto lwange ng'ate muntu olubuto eresa n'omukazi n'omusanga n'omuntu alina amufutubaddeko lwange oba lubala nnyini n'oli gwali naye. Okay, kale Kigongo. Wangisebo. Kanabe Tina. Wangisebo. Bigambo nga tewabiŋŋambye bina tewayenda ku lubuto lw'omusajja. Kale mutuufu lwakuba nti nno yakubirodde n'ayongeramu Kadima naye nga mutuufu omusajja saamwagala nno oba mwagadde lwakigendererwa luli lwali lubuto Kadima. Lwali lubuto lutya? Lwali lubuto lwe lwamwoya kirabika kubanga olaba nze omusajja nali simwagalangako kuba yatambulanga ne bba wange era nga mulaba naye nga simwagala. Yali mukwano gwa bbaawo? Omusajja ye bamuyitaani? Omusajja ye Maiko avuga boda era avuga ne bba wange boda naye omusajja oyo bavuganga ne bba wange nga simwagala naye olubuto Kadima lwatuuka myezi 3 ng'omusajja ne bwayita wayisi ng'omutima cwa. Ng'omutima gwo gukola gutya? Ng'omutima buli lwomulabyeko ng'owulira olutiko lukuyiika omutima ng'owulira gusaza cwano kati neŋŋamba Kadima olubuto bwe lubanga lusobyeza omusajja ono embuto ziba za ntondo bw'otalwa kyerwagala lusobola okuvaamu. Abula bannange. Tina. Wangisebo. N'omwagala? Naye era si nnaku nnyingi olunaku lumu lwokka era kati takyaggwa olubuto ne lufuna kye lwoya saddamu kumwagala nensigala nga njagala bba wange yekka. Obulidde ndowooza obujozi bw'omukazi. Naye naawe ensonyiwa luli lwali lubuto ate naawe embuto ozimanyiza oyayoya. Tina lwali lwange wali wakiti wayoyanze. Okay, tukole bwe tuti bwana Kigongo. Wangisebo. Kale tubadde tubitegedde naye kale tweyanzizza. Njagala tusooke twogeremu Keno nze naawe ebyo tewabimbuulidde ng'oyogera. Naye lwali lubuto ate ku mukwano gwe. Anti lwali lyoya kyo kyagenda. Kale katujja kuba nga tuddamu. Kale kamini. Esanso jigenze gitya ne Kadima Munyanja ne Ankukabugusa ku Kyenda mukaga katonyeza 3 Beach Farm ekintabuli ky'omuziki. Byebyo bwe byali ndoza tufune essimu ng'omu tulabe bwatugamba wano BFM. Kadima Sebo ebale tuweereza dadi kale ono Barnabas ambasada w'abaluli nakasongola gyendi omukyalo ekimugwanidde Kadima bakazi yeesanye ebintu ebitategeerekeka ekyembuuza
oyo musiguze yali musezimbo okuli omuntu nange nkutidde BFM omukulu Kadima sebo webale kuweereza mukama wange kale ono tekajja owebutuka okukula emitiyana naye taata abakazi nga bajooga omukazi ajooga taata beera bulungi taata nkale webale nnyo munaffe webale ddala namanje sooka okuba eddibulaawo Dibra studio banange gye tuli tulikodinga ennyimba eziwulirwa n'ezirabwa tukubire ku 0702 23 23 23 0702 23 23 23 Dibra studio. tetujja kubanga tusukka wano twagala okwebaza okubanga obaddeko ng'otuwuliriza ngenda kubanga nkoma nkiwumbe n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya gwava okola tukulisaayo naawe agenda obugenzi tugamba tambula bulungi obeere ng'oyongera kweberera alina profesa wali tujja bbanga twogera nga ze bingi ebijja okubanga byogera olwaleero akameseji osobola okasindika nga bukyali ng'olina ekibuuzo ky'omubuuza owandiika buwandiisi ffenna awo tubagamba nti musule bulungi Mairaba.